tukwaniriza mu special edition eya program Omunnyo Ku Makya ne special guest olwaleero ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa 12 omwaka 2022 ennaku zibula 5 zokka tutuuke ku sekukulu ziri 5 ziri 4 kabeera kaseera kakusanyuka na ku sharing love era abantu bekaliro bateeka okubanga basanyufu baweereddwa omukisa okuyita mu House of Prayer Ministries International mu nteekateeka eya Christmas lunga. Twebaza nnyo mwenna ababadde ekituufu oba ekitundu mu ntegeka eyo eya Christmas lunga abawaayo ekitono kyemulina ne musobola okugabanako ne bannammwe abantu baffe ab'omu disitulikiti ey'e Kaliro. Enteekateeka nnyingi ezigenda mu maaso wali House of Prayer Ministries International. Ffe tutunuulidde ennaku z'omwezi 3 mu Desemba tujja kubanga tukuŋŋaanira wali ku Canaanland Makerere Kikoni mu Vision Night tusinze tutendereze n'okwaniriza omwaka omupya omwaka 2023 mu maaso ga Mukama nga tusiibula mwaka 2022 ogutabadde mwangu naye Katonda atukoze bulungi tukyali balamu. Amanya gange ze tusima Apollo nkwaniriza nateera buli lwakubiri tewakyali kulanga kulala ebeera special edition ne special guest nga tujja kubeeranga n'omusumba Aloysius Bujjingo wano ku Salt TV program Omunnyo Ku Makya ng'ava wali ku House of Prayer Ministries International. Wiiki ewedde bingi bye twayogerako mu program eno yennyini kyenzijukira lwe lunyiriri olwa Koseya Nyamukaaga abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Bingi bye tugenda okwongereza okwo omusumba yamazidde okutuula mu studios naye kyenandyagadde nkuwoneko nga tetunakutuuka oba okwaniriza omusumba kyekyobubenje obuggwawo mu kaseera kana ka Christmas nga Christmas n'ennaku enkulu zisembedde oba n'omwaka nga guggwako. Nalowoozezaamu nti kibeera kya abusinga Christmas okuba nti Christmas oba ennaku enkulu bwe zisembera tuvuga bubi ye reckless driving ne tutta abantu ne bafiira mu bubenje abavuga emmotoka ezisaabaza abantu ne twagala tukole engendo ennyingi ko tukole ensimbi ennyingi ne mu kaseera ka Christmas twagala okusanyuka tuyitewo ne tudda mu binyumo ne twabusinga Christmas oba Christmas nga omusumba bwe yategeeza. Babanga ayagadde ajja kubaako ekigambo kyayogera ku nsonga eyo yennyini neekanyanirize Pastor Aloysius Bujjingo okuva wali ku House of Prayer Ministries International. Sanyuse nnyo omusumba webale kujja enkya ya leero. Za enkya lunaku olwaleero mwasuze mutya mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza mwebale emirimu gye mutuusizzaako engalo. Mukama batuweera omukisa mwebale kwagala Salt Media mwebale kulaba Salt Television ate ne mugiwa priority n'ogamba kwenkerera abamu mugiina ewaka mugiina ne ku mirimu gyammwe olutuuka ku mulimo n'ossaako Salt. Tweyamanga Salt okubaweereza awatali kubeesittaza era slogan yaffe egamba nti ye TV eteetaaga parental guidance. Osobola okugiraba n'ennyazaalawo, osobola okugiraba ne jjajja, omwana ne mukaamwana nani mwenna mubeera wamu. So TV ereeta ebintu nga bizimba. Mukama yeebale abakumye n'abayisa mu ntiisa y'ekiro. Ekiro tekiba kyangu ate yeebale abukeesezza kenzikirize nti mukedde kumwebaza. Kikulu nnyo nga wakazuukuka ku makya nga tonakola kintu kyonna omugambe nti Mukama nzuukuse weebale. Tulina akaseera ke tuyitako nga toyina kyomanyi ku nsi tulowooza nti tuba tubulizzaako naye abantu bangi tebaddangulu. Ekyokubiri akaseera ako nzikiriza nti Mukama aba tukolamu omulimu. Osobola okwebakanga waliwo ekyakumazeeko emirembe ne bukya ku makya nga Mukama akikozeeko nga kyabadde mu birowoozo byo
osobola okwebakanga lwekyakumazeeko emirembe nga bwabadde bulumi ne bukya ku makya nga obulumi tobuwulira oba kale nga bukendedde. Saakaseera ako Mukama katwebasa nzikiriza nti kabeera kaseera ka kutuoperatinga atukolemu omulimu atuzzeemu amaanyi ge ate tuzuukuke tugende tukole. Mwami Apollo ongambye ku nsonga ya accidents. Yes. Obubenje. Ensonga eyo nkulu nnyo okubanga tugitandikirako ku makyaga olunaku olwaleero kubanga yatuggyeko mubaka wa palamenti ate yatuggyeko omubaka wa Katonda Bishop Patrick Okabe okuva Embaale. Kitalo nnyo jo nabadde nkola emisingi katono ginneme bwe namulowoozezaako naye nga bwomanyi media nempita break ne nzikakkanamu nenkomawo ne maliriza emisingi. Yagenze nga programs weziri mukyala we bagenze bonna abaana bali bweru bali mu kusoma omanyi okubanga oyina tiketi na buli kintu kyonna ogenda kulinnya nnyonyi. So kitalo nnyo ku lw'eggwanga ate ne ku lw'omubiri gwa Kristo. Naye bwe mbawa kukola comment ntonotono twewale crash programs. Twewale crash programs. Crash programs takitegedde kwekuba nti buli ekigwawo oyagala okimalirize. Buli ekigwawo oyagala okimalirize. Mu Uganda muno mwenzaaliddwa mwenkulidde e Masaka awo wenzaalibwa naye osanga nga 24 ekiro ng'omuntu omusota gusobola omubojja ng'ali mu kulongoosa kubanga enkya Ssekukkulu 24 ekiro crash program nenga abadde n'obudde omwaka mulamba lwe bakomola obukomera bakomola obukomera bakomola pasikalamu balima bakomola ebitooke bwe biyitira olujja balwera kumbe n'omusota guli awo. So ng'ebintu ebyo bibeera byandikoleddwa nga bukyali. So kati ng'oggyeko abo baganda baffe ababeera mu kyalo n'abali mu kibuga oyinza okwekanga ng'olina okutuukako Embaale naye ate oyina n'okugenda ku airport neweekanga nga ka speed kasobola okusukka. Ate crash program tekuwa kufuna kadde aka maintenance y'emmotoka. Motoka zino zeetaaga okubanga omuntu bw'aba agenda ku lugendo nga luwanvu asookera ku lunnya n'akola service ne bakakasa nti breaks zeezo teziridde lubengo ne bakakasa wheel alignment ne wheel balancing ne bakakasa oil at least nobanga osimudde ogenda ku safari nga otegedde emmotoka eno accident ebera accident naye nga wabadde okoze ekyoteekeddwa okukola. Mu ebiseera ebisinga obubenje obugwa ku nguudo zaffe ye reckless driving, mwe muli overspeeding, mwe muli ne mechanical motoka okubeera mu mechanical condition etagisobozesa okubeera ku luguudo. Motoka zibeera mu bad shape ng'ekituufu kiri nti service yaggwako naye ng'era tolina budde neggwako mileage 3 4 ku 5 nga awo wonna tolina bafuna budde. So breaks tudduka speed naye nga buli lwe tujjako breaks tetuzijjako lwakubanga twetaaga oggula endala tuzijjako lwakubanga ziweddeko zimala kuggwako ezaffe. Emipiira gyaffe tukyusa gumugumu olusi n'okyusa ng'ogula mikadde kati traffic yeyambyeko nti baayise etteeka eryokebera emipiira egyo n'omwaka gwagyo naye ffe tetubiriiko nakubibaako nti omupiira guli expired naye ng'ate obeera muli mu mmotoka nga obulamu bwo bwonna mwe buli emipiira giteekwa okuba nga giri okke rims nga ziri okke wheel balancing and alignment nga eri okke service ng'eri okke toteekeddwa kugenda ggulu nga service ebulako mileage 5 okuggwako. Tolinda 5 biri kuggwako oteekwa kusooka kukola service olyoka ogende kubanga mileage eyo egenda kuggwerako mu kkubo. So waliwo recklessness ku kuvuga
naye nekukebera ekidduka okuteekateeka ekidduka. Musumba waliwo n'ekyenjogeddeko eky'omululu ogwa ssente mu biseera bino ebya Christmas nga bano abasaabaza abantu mu biseera bino n'ayagala avuga ennyendo ennyingi akole ssente ennyingi naye ng'agenda kutta abantu. N'okukyusa abadriver. Exactly. Omuntu agendamu naaba nga talina bulungi experience ya route eyo obanga oluguudo talwekakasa naaba nga mu buli ngeri ajja kukozinga problems. N'etteeka lya traffic lye baayisa okuba nti buli wa boda ayina reflector jacket ayina ne helmet naye libulamu kubanga owa boda si ye w'amakulu yekka n'omusaabaze w'amakulu. Kituufu olw'okubeera nti noono ayambadde ka reflector jacket ebiseera ebisinga abeera bw'abanga alina gwaweese kizibu nnyo bw'ova emabega okutegeera nti kasita Bujjingo aweeka apolo ku boda oba ku pikipiki amusiikiriza reflector jacket teddamu kulabika. Ekyokubiri olwo omu yekka yaba asevingiddwa omutwe gwe. Ebitundu by'omuntu byonna biri recommended okuoperating bano okugibwako okujjako omutwe okugulu basobola okujjako emikono basobola okujjako abantu babajjamu n'abaana ebintu bingi ebiva ku muntu naye omutwe teguli recommended kusalwako. So kati omutwe guno guteeka okubeera protected. Buli kye tutanaba kukola buli kirowoozo ekirungi kiri mu mutwe. So ekyokwenforcinga helmet kiteekwa okuba ku basaabaze kiteekwa okubeera ne ku musaabaze yennyini okubeera ne helmet. Kati enkya ya leero omuntu ayinza okuwulira nga tuteesa bubi kubanga abantu balowooza nnyo ku costs okusinga ku bulamu. Ekintu kye tuteekeddwa okukuuma mu sizoni ng'eno ne mu bulamu bwaffe bwonna bakiyita bulamu. If you are to take care of anything, if you are to save anything, save life first. Exactly. Because it doesn't make sense to have a lot of money saved when you are reckless on your life. Abantu babeera badduuka mu kikuubo aveena ddeeri bantu b'amakulu nnyo obwongo bwabwe bukola okukamala. Aleka eno kasitoma ayina gy'adduka ateekwa kusooka kwambala helmet so that ayiriba bulungi ku booda ezo nga omutwe gwe guliko helmet. Wakyaliwo backwardness mu Africa. Omuzungu tebamugamba kusiba lukoba lwa mmotoka. Omuzungu tebamugamba kwambala helmet. Si tteeka lya government. It's a personal law to protect your life. Abayindi abali kuno bakozesa nnyo pikipiki y'entambula yaabwe esinga. Oli osanzeeko omuyindi nga tayambadde helmet simulabanga n'obwana obuto babeera nabo ku piki zaabwe ku kaskuuta oba ku kaceero akana kaba ne ka helmet kaako. Abazungu bennyini ababeera kuno mulimu abamanyiddemu ababeeramu ab'emuyenga abaamuno tubeera nabo abamu bannayuganda naye bw'aba anaakozesa booda ajja ne helmet ye. Helmet egula ssente ntono. Omuntu amanyi nti nkozesa booda okubanga gw'ogigula n'obeera nayo kwekussa ekitiibwa mu bulamu bwo butereevu gwe kennyini butereevu nga si kutunuulira okwambala okusiba olukoba nga kibonerezo obanga kusanyusa musirikale gw'olabye wali mu koona noga kansibe olukoba kuba ndabye omusirikale naye n'omanya nti okusiba olukoba kitaasa ggwe ng'omaze okugwa mu kabenje butereevu. Ekyo abazungu bakiyitako bakimanyi bamanyi omugaso gw'olukoba. Wano ewaffe ne driver yennyini owa taxi akwatirizaako lukwatirize n'omusaabaze naye akwatirizaako lukwatirize. Ky'obalaba nti akabenje ebe kagwawo kizibu okusanga ng'abantu badde basibiddwa enkoba bawandagala buwandagazi. So kiteekwa kuyingira mutwe tukyuse bukyusa mindset. Bwe tutaakyuse mu birowoozo byaffe yo traffic tejja kusanganga buzibu. Okujja n'egamba nti omwezi guno gwokka obubenje bubadde 50,000 abantu 36,000 bafudde. Abantu abafu obubenje basinga ab'Ebola basinga abasiriimu
basinga aba covid Uganda mu Uganda covid talina abantu bayatamu accident zezita abantu so tuyina n'okwongera vigilance okuba nti omuntu aba agenda kutuula ku pikipiki ayina okulaba omuntu amutwala ategeera kyenkanawa kizibu ekyo kati bwe kiba kizibu then obulamu tetubufuddeeko okumanya nti ono ategeera bulungi kati bwe nkutunda bwe nti maaso Apollo I can see you are sober no ndowooza kiteekwa kuva eri ab'ekitongole ekyebyentambula bo bakakase nga bwe batandise entegeka ey'okutraininga bakebere n'emitwe kuba bino betwogerako kino kya bulamu bw'abantu nti wabeerewo ne mental check-ups ezikolebwa kuba bwe tuba tugenda okufuna driving permit bakakasa nti amaaso malamu bakakasa nti n'amagulu n'emikono byonna oli mulamu toyina bulemu ebyo bibasinziirako kubanga bw'oba olina obulemu era basobola okukupulaningira ekyabalina obulemu exactly kati ndowooza nekyo nakyo bwe kiba nga tusazeewo nti bodaboda era kituufu nayo esupplementinga transport sector yaffe ndowooza wabeerewo no twongere ne muteeka wabeerewo n'okukebera abantu bakakase nti omuntu akwata ekidduka okusingira ddala bino ebisaabaza abantu abangi oba ebisaabaza abantu n'omutwe gwe nagwo mutebenkevu simanyi oba musumba ekyo kyendowooza nze kyembadde njogerako nekyoyogerako byanjawulo nze mbadde soogera ku mental stability njogera ku soberness okusanga omuntu nga yeegaaya n'olinnya booda eyo oba oli mu buzibu okusanga omuntu nga eriiso livuddeyo bamanyi bakola eriiso okusanga omuntu nga kirabika anyweddemu olina okukitwala nga kikulu osobola okitegeera ng'olaba byayogera tebikwatagana si serementi eno omuntu ayambala nyambale owa boda era bo tebagala nazambala omusanga agivuga nga helmet agitaddeawo ku mayembe kati nga temunasimbula either guleeta helmet yo gwekuuma obulamu bwo naye noona agenda okujambala oteeka okuba nga omutunuddeko mu maaso ekituufu ekyo amaaso tegatera kulimba bw'abanga yafuuka kiti nga omwenge oba byanywa tebikyasobola kulabika ekyo kirala oyo naye aba mugumu nnyo naye abasinga obungi bw'aba ayina akaataddemu akalaga nti atampalize ne sobanesi ye kyangu nnyo okumutegeera kubanze oba ndi wa mukisa mubi aba bodaboda be naakalaba nga bafa mu maaso gange bonna babadde n'ewalagi yeereeta yekka neyeekuba mu motoka si ne bakebera obuveera buwandagala obuveera buwandagala bafiira ku ntebe roodi okwo bafiira ku ntebe roodi ekajjansi nnyo bafiira nnyo ekajjansi bafiira nnyo ku mukaaga awo bafiira nnyo ewazzana babuwe musabaze gobera tomanyi omuyimiriza noga ntwalako wali si kirungi kugamba boda n'okuba omukono mangu nyolode mabega n'ogibuukira sooka otegeera omuntu akutwala mu sizoni efaanagana bweti n'etali sizoni eno in other words abantu amagezi gensobola okubawa omuntu yandibadde n'owa booda we nakyo kikola kuba kati stage gyetuwangalira wabeerawo stages okumpi osobola okubaako ogooga nti ono mumanyidde ntudde nga mulaba ludde nga ntwala kikuyambako kubanga obeera omumanyi nti muntu wa buvunanyizibwa kubanga ne pikipiki tezeesigika nti tomanye yagiyize ddi ziize empaka z'amaanyi bagezaako okuba training ne si be bantu abatrainingika so bwe tuddayo tufundikire ensonga y'obubenje fe abavuga emmotoka tukakase nga nti emmotoka mechanically ziri okay accident ebeera accident nga definition yaayo naye nga wakakasiza nti ngenda lugendo luwanvuko naye emipiira minywevu brakes zeezo oyiro mwali sisi akebereddwa buli kimu okikebedde oleme okubanga ovuze ekidduka kyoteeka kasa kubanga speed eringa eteewalika waliwo otuuka nga it is a stretch kumbe waliwo ekimotoka ate ekigenda okujja kiyingire buyingizi ojjukira nga tuyigirizibwa okuvuga emmotoka bakubulira nti ovuga ow'emabega n'ovuga ow'omu maaso
n'ovugana n'ayingira obuyingiza ekkubo ate nga ne pedestrian olina okumulaba kati ate n'ovugana eno gy'olimu emotoka ovuganya ovuga emmoloka nnya ng'ate n'ab'ebigere kwe bali kati mu Uganda lesson erina okgejja kubanga ovuga ab'e booda kubeerako n'ababoda ejjuuzi nagenda e Kayunga eyo waliwo booda yafiira ku Gayaza Road yali obwongo yabugyeko dda yava eri ne mulaba mu ndabirwamu yali asiimuuse naye zino yali avuddeko yava eri nga mulaba mu ndabirwamu ne mulaba nga ze kukuba mmotoka yange mu mbiriizi naye nagenda okulaba nga si yavuga nga piki yevuga yokka yatuddeko butuuzi nemuviira ekkubo lyonna nendimulekera mukama nanyamba emmotoka yange n'atagikuba n'agenda mu maaso nga piki emuvuga kubanga yasiimuuse nga bamugamba n'agenda yeekuba ku kimotoka ky'amazzi neyeekuba ku kimotoka ky'amazzi obusinga musumba bagamba nti obubenje obusinga obubeera obwinvolvinga border borders ab'emmotoka oluusi babeera bataasa ba border n'amaliriza nga era enviira gye namuviiramu singa waliwo ezaali ziba ku Gayaza Road nali sina choice naye mukama yanyamba nti weyali agenda okunkubira mu mbiriizi afiire okwo ate saidi eno tewaaliyo ku Gayaza Road ekkubo lyonna nalimulekera naye bwe yampitako meters nga 5 n'agenda yeekuba ku kimotoka ky'amazzi naye omanyi ekyaddirira yagwa wansi n'afiirawo very sad naye aba boda bakola convoy okugoba ekimotoka ky'amazzi ne kigenda kisibira ku poliisi naye nga ne poliisi bagikubidde dda amasimu poliisi twagisanga etaddewo ebiggwa emundu nga ziri ku standby yeyakyekoonako nga ne bwokinunira twenza nga likina nakyekoonyeeko yakuba kuli omutwe nadda ku kolansi n'akalirawo olumbe lwakeera okulamuza omwana mulenzi. Minywanyi gyaffe ababodaboda tubaagala nnyo naye nammwe musse ekitiibwa mu bulamu bwammwe nga gye tutandikidde eri ffenna tutandika okussa ekitiibwa mu bulamu bwaffe olowoozeemu nti obulamu buno bwa mugaso era bukulu tutandika okubusaamu ekitiibwa tetwambala helmet olw'okubeera nga tumanyi nti kati eteekawo eriri bajja tukwata olwa helmet tetusiba misipi mmotoka olw'okubanga omanyi nti wali mu maaso waliwo checkpoint tugusibe olw'okumanya nti gujja kutaasa bw'obanga ofunye akabenje ne helmet tujambale tuginyweze togikwasaako bakwasaako ntuuze ku mutwe abatandagwangayo yayiringise dda bagikolanga erina omusipi olina oginyweza kalevu n'oginyweza n'omanya nti ne bw'obanga ogudde wansi crashes esigala nga eri ku mutwe protectings omutwe naawe amanyi nti nkozesa nnyo booda beera wa buvunaanyizibwa ositula eremeti otambulenga nayo buli lwofuluma edduuka jjayo heremeti yo anti beera neeyiyo ebeera neeyiyo okufiirwa enviiri n'okufiirwa obulamu ofiirwaki enviiri z'abakyala baziddamu obudde bwonna balina obusaniza obuziddamu awo yensonga yeeyo nti tusseemu ekitiibwa mu bulamu bwaffe bwe twogera ku sizoni nga bwobadde ogamba nti waliwo waasiwaasi yiriyiri n'ennimi endala ezikozesebwa mu bizinesi gana amazaalibwa ga mukama ffe yesu is a commemoration tujjukira okuzaalibwa kwe naye ojjukira okuzaalibwa kwe statement yaako ekuvuga yazaalibwa nga yalirokola abantu be erinnya yesu yoshua litegeeza omulokozi the savior kakati savior ono ajja okutuseevinga mu mikono gy'omusajja akola ebintu bisatu eyajja okubba okutta n'okuzikiriza kati omussi naye agamba nti nga tebannaba kutuukako okulokola ngenda kuba nkusse ekyo abantu balina okukirowoozaako in this season away from the commemoration of the birth of Jesus there is a war waliwo olutalo olw'emyoyo okulokolebwa n'emyoyo okuzikirizibwa era omwenge ogunywebwa mu kaseera kano obwenzi obukolebwa mu kaseera kano
tebifaanagana na bya myezi mirala. Abantu abafuna ebirwadde mu kaseera kano tebifaanagana na bya myezi mirala. Bwe lutalo. Okubanga omazeeko sizoni n'oyingira January nga toyenze, tonywedde mwenge, tokoze ekintu ky'otakolangako mu December nga tokikoze. Naddala between naawe olwaliro ziri 20th of December. Okuva no mu 20th okutuuka mu 27th Mukama n'akuyamba n'oyingira 31st nga toyinaawo kintu kyeweerumiriza nti nkoze eno ekintu ekitali kya buntu ate ekitali kya bulijjo, obeera remnant. Obeera obikiddwako akasubi. Obeera remnant. Kale atulaba ku Soul TV bubadde bubaka bwa maanyi nnyo, bubaka bwa mugaso okuva eri omusumba Aloysius Bujjingo. Ne katuumulemu atulaba ku Soul TV tuli mu special interview. Tugambye nti buli lwakubiri osuubire nga ojja kubanga otulaba wano ne Pastor Aloysius Bujjingo nga twogera ku nsonga ez'enjawulo naye ng'ensonga enkulu nga tugenda mu break. Nsaba kano omuntu agendako mu bwongo. Saving obulamu okusinga okusavinga ssente. That is important. Kubanga obulamu bw'osavinze bujja kukola ssente. Faayo ku bulamu bwo okusinga bw'ofa ku bintu byonna. Waakiri ennyonyi okukuleka obulamu n'obusigaza ojja kulinnya olulala. Waakiri abakulinze bagende, waakiri emmaali efe, ebintu byonna bigende. Ecclesiastes chapter 9 verse 4 egamba nti eri oyo akyabalibwa mu muwendo gw'abalamu waliwo essuubi. Eri oyo akyabalibwa mu muwendo gw'abalamu waliwo essuubi. There is hope if you are still counted among the living. Nemaliriza olunyiriri nga lugamba nti kubanga embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Kubanga embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. You understand? So save life, take care of your life. Don't think that anybody is responsible. You are responsible. Abasigadde banatuyambako buyambi. Bano bonna bafika salama bakola batya abo bali secondary. Bakutuyambako naye lwaki bakuyamba ku kintu ky'oyina nga kyeky'obugagga. Kikukakata gwe butereevu. Okukuuma obulamu bwo. Awo tusobola okugenda mu break ng'oli ategedde nti though I'm saving money, I must save life. Kale tuyanzeeke tulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya tugenda kumulamu Katonda amannya gange ze tusima Apollo katuumule tukomewo n'omusumba Aloysius Bujjingo tova ku Soul TV tukomawo.